Hello everyone, how are you my dears? Mujebale jonna gye mutuusaako engalo naffe tujebale gyonna gye tukola era mbebaza n'egyo gye mutakola naddala nga temusaanye kugikola. Kale nno olwaleero njagadde tutunuulire ensonga yaffe ey'endwadde eziruma abalubaale. Njagala tutunuulire ensonga y'okuyiika endusu. Abantu bagenda ne bayiika endusu ne yeekanga agamba ngenda kulya ennyama, naye nga ensonga eyo esobola okuba nga yamuddiringanwa nnyo, era bw'oba ogirabye manya jjajjaffe Kayizi abanja, era singa ogiraba n'ositukiramu n'ogenda n'omwokera ennyama ku ttale, muganda wange oba wakukikuba, kubanga wakireetera aba waali ate ng'agyetaaga, so tomulinda. Ku mbeera y'okuyiika endusu atera okwongerezaako ensonga ng'eno wammanga, nga bw'oba obadde oyina katugeze edduuka ng'eryo ng'abantu bajja ne balamuza ne mukkaanya buli kimu ne bakulaga nti bagenda gula ne batambula ne bagenda, ekyo asobola okukituukako singa aba akubanja. Kale nno jjajjaffe oyo Kayizi atera okwagala ennyo okumwokera ennyama, aleeta ensonga eyo ey'okuyiika endusu, aleeta n'ensonga ey'okusowola olulimi eri abantu abasowola ennimi ezo ne lubeera awo nga lubembedde n'omugamba naye owaayi kiki kyo. Jjajjaffe Kayizi y'atera okukola ensonga eyo. Kale kansube nti ekyo tukitegedde era tetujja kuddamu kumuleka kutusumattuka. Endusu we zikuyiikira, itira ku bbukya ennyama gigule, genda ogimwokere, ojja kuba nga omumaze. Gwe kyokola mwokere ennyama eyo nga bw'omunnyonnyola buli ky'oyagala kimugambe, ayi jjajjange Kayizi saba onjiggire mukama wange, saba onjiggire kino onjiggire kiri, saba onjiggire omusajja oyo namunoonya obwedda. Naye bannaye ate temuyigga abasajja ba bannammwe, ate naddala abo si kibi okweyagaliza, naye sooka ogeraageranye naawe omanye nti kati oyo nja kusobola okumufuna. Naye munnange oyinza okutuma jjajjaawo omulimu nga mutuufu gugenda mutwaliramu akaseera ogutuukiriza ate ogambe nti takola, naye ng'aba akifaako just that kiba kitwalamu obudde. Kale mugambe ebyo by'omanyi nti bisoboka, kale mu kaseera akatonotono akikukolere. Kale nno bwe tutyo bwe tukwasiganya ensonga ya jjajjaffe Kayizi ng'abadde abanja n'akuyiisa endusu. Ekintu ekyo oyinza okitwala ng'ekyokusaaga okutuusa lwe kikutuukako ng'ogenze ku date oba otudde awo n'omwagalwa wo ne gayitawo n'ogabaka. Kale akuume atakuumira mpeera weewaawo.